Mwamunde. Yes sir. Nsaba ombulize kwa na Uganda aba batulaba onaku olwaleero. Nsanyuse nnyo amanya ngabo oyogedde bulungi bampita Mundeyi Simon Peter nzo omwogezi w'ekitongole kino eky'ensonga ez'omunda Ministry of Internal Affairs. Wow. Yes sir. Omuntu ayinza okwagala okusooka okumanya ebika bya passports bye tulina nga Uganda. Nkimanyi awo tulyoke tuvaawo tuwongere okumanya butya bwe tuyinza okubanga to processinga okufuna passports zino. Jegala tandikire ku bika bya passports. Okay. Neyanziza nnyo abantu ebika bino bibadde bibuzabuza nnyo abantu era buli lwenfuna omukisanga guno ngwokera okukola kwogerako eri abantu beera nga mbalaga ebika bya passport zino ze tulina. Tulina ebika ebiwerera ddala nga 5 ebya passport biri 5. Esookera ddala gye tuyita ordinary passport eya bulijjo ey'omuntu wa bulijjo omuntu wa bulijjo eno ya bululu eno passport buli omu yenna muntu yenna teriiko nti oba oli minisita oba iki ate passport eno egula 25,000 zokka ey'essebo. Ne tubeera n'ekika ekyokubiri gye tuyita service passport ebeera ya kiragala yeno eno service passport y'abakungu nga bw'olaba ba members of parliament nga bw'olaba ba commissioners mu ministries ez'enjawulo nga bw'olaba ba members of permanent commission nga bw'olaba electoral commission amnesty commission members commissioners abo eno gye tuyita service passport ate egula 40,000. Yes sir. Ne tubeera n'eno emyufu eno y'abakungu ennyo ba VVIPs nga bw'olaba president n'amaka ge members of the first family. Tubeera ne ministers cabinet ministers tubeera ne ba ambassadors ba permanent secretaries ba judges of high court supreme court court of appeal bonna bakwata zino. Ate no never heads of recognized cultural institutions. Nga bw'olaba bakabakazi ngabo bebusoga Uganda Bunyoro n'abalala abali recognized by the way. Naba webweyi y'abakungu VVIP. Ate no passport ya 50,000. No passport. Ne tubeerawo n'ekika ekirala sekirinawo wano naye tugiyita conventional travel document. CTD. Eyo passport ya abanoonyi ba buddamu tuta refugees baddukira wano tuba registeringa tumala okuba registeringa mu office ya prime minister ne babasindika wano ne tubawa passport ezo ze tuyita conventional travel document ze batambulirako ne tubeeramu n'ebika ebirala nga bw'olaba eziri temporary bw'oba otambula ova wano ogenda katugeze Sudan, South Sudan waliwo kye tuyita certificate of identity. Certificate of identity eri temporary tono erina page nga 8 zokka bweziki. Kati eno passport egula 5,000 empya gye tukoze kule 5,000. Ate yo passport ekola kaseera kwa mwaka gumu. Oba oyagala kugenda Rwanda, oba oyagala kugenda Tanzania, oba oyagala kugenda Kenya. Bw'oba toyagala bakube eno stamp zimaleko space. Ate ye nungi bw'oba n'abantu abatambula ennyo. Bw'oba tuyita frequent abasuubuzi n'abo abalina emirimu egy'enjawulo mu mawanga agatwetoolodde wano. Kati ne tubeerayo n'endala esembayo tugiyita TMP, temporary movement permit. Hakati ako kali just nga kakadi. Temporary movement permit eno tugigabira abantu abagenda ku mulirwano betulirwana borders. Tulina Rwanda, ogenda Sudan, ogenda Kenya, ogenda Tanzania.
TMP temporary ya mtwalo gumu ya kiseera myezi 3 ya mtwalo gumu kakati zino passport nga bwoziraba zonna ziberako expiry zigwako kati zigwako oluvannyuma lw'emyaka 10 zino passport kati eno ordinary eno eriya page 48 page 48 naye zino endala ez'abakungu zino kubanga tumanyi nti abakungu batambula nnyo page nyingiko za page nkaaga mwena nkaaga munya kubanga tukimanyi nti abakungu ba government bano oba bano ba ambassadors oba bani bakabaka bo batambula nnyo okusingako so kyandibadde kirungi kubakolera passport ng'erimu pages nyingiko okusinga eno ya ordinary